Gavumenti yefuula etabiraba mulinda bamale kunzita. Omuyimbi King Saha akyebuuza munnanga ate ekigenda mu maaso ku bulamu bwe esayidi eno. Ebibyo munnanga ate ne Pallaso bikyasaanikidde munnanga ate social media byengenda okubeera nga nkutuusaako, so nga ate munnange n'omuyimbi Pallaso naye munnanga ate abadde mu maka ge. Bubadde budde bwa kiro nga bwogezaako munnanga ate okulaba, so ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Omuyimbi King Saha n'agamba nti nno munnanga ate nalumbibwa omulundi munnanga ate ogwasooka ne neerwanako, kaakati era babadde bazzeemu munnanga ate okunnumba. Bingi nnyo munnanga ate byabadde ayogera wano byali mu kwebuuza. Bino gavumenti yefuula etabiraba mulinda bamale kunzita. Gavumenti bannumba ogwasooka ne neerwanako nenvaawo, bannumbye ogwokubiri ganga namba y'ennumba ng'erimu n'abaana ba ghetto structure. Mwagala bamale kunzita, mulinda bamale kuntuga. Wabula omu abatambula munnanga ate ne King Saha muyite Maka Ghetto Speaker akoze akatambi kano ng'ali mu kunnyonnyola embeera munnanga ate ebadde enkambwe ennyo mu katambi kano omubadde emmotoka munnanga ate ey'omuyimbi King Saha. King abadde ali mu kugenda kuyimba ekigangazi, Pallaso n'egganga ye ne bamuteega kino kye bakoze emmotoka ye. Ekigendererwa kibadde kyakwagala kutwala bulamu, babadde n'amafuta, babadde n'ebisi, babadde ne tiyagaasi, babadde n'abantu abalina emmundu, babadde n'ensuuluulu, babadde na buli macupa. Bwe bati bwe bakoze King, bwe bati bwe bakoze emmotoka ya King. Wano Pallaso addidde emmotoka ye n'agikuba n'akoona emmotoka ya King intentionally. Si byangu n'akamu munnanga ate n'akeddagala era nga bikyakutte munnanga ate akati ku social media. King ge mazima naye era kyonna kyekiri AK47 towuumula, muze radio towuumula, obujulizi bugenda kwijjayo bwokka, abatemu tugenda bategera be baani be byange kati bo badde bagamba ki? Eby'omuyimbi munnanga ate King Saha kw'ossa ne Pallaso, abantu beebuuza munnanga ate obuzibu buli ludda wa munnange, yonna gye binaggwera ffe bwe tuli munnanga ate okubeera nga tunaakutuusaako yonna munnanga ate gye binaggwera. Wabula nga ate ndabyekoko akatambi ka Pallaso kabadde kasaanikidde wali munnanga ate ku TikTok, akataddeyo ko wali naye ekibadde mu comment section muganda wange kibadde kikambwe nnyo. Achallenginze munnanga ate eddoboozi eribadde mu katambi kano nga boogezaako okulaba. Ennyumba eyo gy'olaba ye nnyumba Buganda ng'eno omulangira ateekateekebwa okulya Obwakabaka gy'asulamu okumala ennaku 9 era nga buli kyakulya ky'aliirayo kirina kuba kya mpogola. Kati kuliko ennyumba eyitibwa Buganda. Eyo Kabaka ateekeddwa okugisulamu ennaku eziwera ddala 9, ennaku 9. Azisulamu ennaku 9 era alya amatooka g'empogola 9. Kubanga ennaku z'amala eyo alya buli kintu mpogola. Bwentyo munnanga ate bwe mukyekinzeeko esayidi eyo
omuyimbi Munangate Pallaso. Kyolina okola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yogi naye ng'okoze ekintu kimu kyokka ku subscribinga, ebisigadde byonna obiturekere.